Ebbaluwa eno olwaggwa okuwandiika Lukenge yadduka za mbwa era yaggukira wa TN. Yagenda akungiriza nti nedda nze simanyanga nti abantu tebategeera. TN kwe kumubuuza nti ate kiki mufunyeyo omuwala n'abayise obubi? Ndaba mwali mulowooza nti nze mubi nzekka kamukaabi. Yali akyayongera okubaagaliza ebizibu. Lukenge kwe kusekamu ekiryazaamaanya nti abeere nno omukazi wabula ono Sseruganda Paulo mbuna awandiise ebbaluwa yino ng'akuvuma bwe tewamusaanira bunoonya abalala. Era alinga omugwi w'eddalu alowooza gwe gw'onoonya oba balala be bakunoonya. Ye banaakunoonya nga nze mubi munno ntunulawa. Ko TN nti oba naawe onoonya bayonka wabula Katonda amponyezza omusajja oyo. Si ye mwavulunkupe, si ye yeepanka, si ye kalittima, si ye atunula ng'omutemu. Muwonye. Abaganda balugera dda nti omukwano masavu gali agakyayokya nti ate akwanguyira naawe omwanguyira empogola weeyasiza wegisusira. Era kino Lukenge yali akimanyi bulungi. Yali takkiririza mu nniindiriza eyamezza Ssemitego. Bw'atyo ng'amaze okupasula mukyala TN omukwano gwagenda mu maaso nga bugolo. Era Lukenge yasaba TN okumuggya mu masiga. Baateesa okugenda mu bakulu. Mu ngeri eya bulijjo Lukenge yandibadde asaba Paulo okumuwerekerako naye olw'ensonga ye kennyini ze yamanyira munda ye ne munywanyi we ono teyamutegeezaako era abantu abamuwerekerako yabawakankula bunaayira wa kibuga. Kyokka byo ebyobuko byagenda bulungi wabula mpozzi Ssenga Perepeetwa abangi gwe baali bakazizzaako Muzeeyi Peetwa. Ye yali ayagala ebigambo bwe yali ng'agezaako okuddaabiriza Lukenge. Nga wayiseewo eddakiika ezitawuza na caayi ng'abagenyi bamaze okwanirizibwa, Muzeeyi Peetwa yakomawo mu ddiira waali abagenyi n'afukamira bulungi n'alamusa Lukenge omulundi ogwokubiri. Bwe yamala okumubuuza Muzeeyi ne yeddaabiriza nga bw'agamba Lukenge nti ye munnaffe kulikayo emitala w'amayanja omuwala yatubuulira n'atutegeeza byonna. Kulikayo nnyo taata, ye taata ononsonyiwa kankubuuzeeyo akabuuzo. Eriyo ku mmere mwalyanga ki? Naye muli bagumu abagenda mu butiti. Eyo gye mpulira nti empewo efuweeta ng'ey'omuggundu. Ye taata nga kitalo nnyo okufiirwa bwe kuti wabinoga. Kubonaabona nnyo taata Kawala byonna yabitubuulira. Naye nno ffe bakazi bwe twafuuka dda balema. Wabula lwa butatuuka emyoyo giri eyo. Omanyi naffe ewabinoga waffe nnyo era jjajja wa mukazi wo bwe bamaliza tebanyiigire Bamaliyamu. Yadde Perepeetwa yali Muzeeyi Peetwa ekitabo ekitukuvu era kikuba budinda ate era omusomi leka kukola nsobi ya mwaka okulowooza nti Muzeeyi Peetwa ye yali asembayo n'okumanya engero. Mu butuufu engeresa z'abajjajjaffe gamba nga akutemyako Muzeeyi Peetwa nga zimusula ku mwoyo ng'olufuba. Era ayimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi yogayoga mu ffumbiro. TN yasse ekikkoowe era nga yeebazisa kitaawe amaaso. Kyokka omukulu teyabugumya na kifo mu ffumbiro n'akomawo n'atandika okuddaabiriza abagenyi nti musiibye mutya bassebo. Bulungi mukadde gw'osiibye otya nnyabo. Ko ye nti bulungi bannange mukulike ekkubo. Wabula nze temujja kundeka wano ngenda nammwe. Njagala n'okutuuka ebuzungu eyo. Nange lwakuba nnamukadde naye ntuukeeyokko nze ndinyumya ki? Era omukulu yeeyongera okubeesabeesa abagenyi okutuusa omukolo gwonna lwe gwaggwa. Kyokka gwaggwa bulungi n'olunaku lw'embaga nga lwatuddwa. Bino byonna Paulo teyabimanyaako n'akatono era oluvannyuma bwe yabuuza munne Lukenge lwaki takyalabika ye n'amuggyako nti owa nina ebizibu by'ekika bintu bya Kiganda naye nze kennyini ze nteekwa okubyekolerako. Ko Paulo nti mbadde ngamba wambwa aludde. Lukenge yayongera nnyo okwewala Paulo era n'asaba n'okuwummulako okumala ennaku 3. Olw'okubanga Paulo ye yali omukulu okusaba kuno kwayita gy'ali era munne teyamuliira mpinga kwayitamu mangu. Ekiro ekimu Lukenge yaloota nga bamukutte ne TN era Paulo ng'amugoba nga bwakutte n'embazzi ate nga amuwereddeko n'embwa ate nga mu maaso gy'addukira eriyo abayizzi nga bakutte emiggo n'amafumu era nga bataayizzaayo n'ebitimba. Kakati bwe yadduka yali agenda okutoola ekitimba bw'ati n'agwa wansi mu bunnya obuwanvu ennyo era olwo nga butoola ne Paulo. Lukenge n'akaaba nti tonzita. Awo yazuukukira naye yali atuuyana nnyo era ng'obuliri bwonna butotobadde. Yatya nnyo era n'akankana. Yakwata akapeesa k'ettaala ng'eno butangaavu bwe bugoba ekizikiza. Lukenge yalaba ekintu waggulu mu nsonda nga kidduka n'ekizikiza kyalinga akawundo. Yali akyewuunya ekyokukola yagenda okuwulira ng'oluggi lw'emiryango lwekaaka ate nga n'ennyumba eyuuguuma. Lukenge yava ku kitanda ne yeekweka wansi waakyo n'amira omukka n'awuliriza. Ensi yonna yali nsirifu. Lukenge yawulira ebbugumu lingi nnyo era n'atandika okubugujja. Yagenda mu kinaabiro ne yeeyiwako amazzi amabisi. Yali ava mu kinaabiro n'aseerera n'agwa ekigo Ssemago. Enkizi ye ne yeekaaka awo yavaawo ng'abendabenda. Yali yakatuula ku kitanda enkoko esooka n'ekookolima. Enkeera Lukenge obudde yabukeereza nkokola n'abissaamu engatto yogayoga wa Ssekikubo omugezigezi. Omugezigezi ono yatandika okutangaaza obuzibu bwa mwami Lukenge mu gaalubindi ze era ng'amaze okubisengejja yabuuza Lukenge nti omusajja ono alinga mukwano gwo ate ludda muganda wo akwesimbyemu gwe ndaba akuwalanira ki? Mulimu nandi kibugagga oba gwe lwakuba oli muganza eri bannammwe ye ng'akuli bukiika gwe tolaba engatto eyo gy'etunudde ate ze ensimbi
ko Lukenge nti nange simanyi musajja kyanjagaza so simulinaako bbanja lyonna naye okuggyako abantu okulanga bannaabwe obwemage. Ko Kalimagezi nti ate ono omukazi gwe ndaba. Ko Lukenge nti anti oyo gwannanga bw'ayagala munzijeko ate nga mbadde ngenda kumuwasa. Ko Kalimagezi nti bwe kubanga kwagala kuvugula mukazi wo ate ng'ayagala kumala kukutta yeerimbye ye takwana babe. Ko Lukenge nti mukama wange leero nange abantu bwe batusoberera naye kati jjajja omusajja oyo mukole ntya okumweggyako kubanga singa kibadde kisoboka twandimuggyeewo bujja anti naye wuuyo talina kalungi katwagaliza. Bamugamba dda nti akukola obubi akwerabiza Katonda. Ko Kalimagezi nti musajja wattu teweeruma lulimi oyo nze tayinza kunnema kujjawo ate waliwo n'ekirala nnyinza okukuwa eddagala ne tumusiriwaza ne kifuukira ddala kisiru sinakindi bakigobe ne ku mulimu. Gano amagezi Lukenge yagasiima ekikuba nsiko Kalimagezi yamusalira embuzi eyabitanga ne sseggwanga eya Lujumba n'omusaala gw'obulago n'ettuli obutika obubaala n'omutwalo gw'enswa entunda n'ensimbi nganda 11 era Lukenge omusawo n'amuwa eddagala lya mirundi 3. Yamuwa ssekkoteka ono nga waakusuula mu mulyango gwa Pawulo nga Lukenge bw'alaamiriza nti Pawulo nkukotese toddangayo n'otunula enjuba gy'eva wadde gy'egwa. N'amuwa emmumbwa eno yalimu buli ddagala lyonna. Yalimu olwala lw'empungu okusobozesa omulwadde okutagulatabula balabe be bonna. Yalimu kalandalugo okusobozesa aginywa okulanda. Mbu yalimu n'olulimi lw'ensanafu. Emmumbwa eno yali esirirwa ku mateeka. Amazzi ag'okugisiriramu nga Lukenge ateekwa kugakima mu ndeku ku luzzi ate ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Ng'esirirwa mu mazzi gano ku lujjo lwa nsumbi ate ng'omulwadde amala ennaku 3 nga takutte muntu yenna mu ngalo. Eddagala eddala lyali liyitibwa kibutika. Kibutika ono kaali kaweke buweke ng'omulwadde ye kennyini yateekwa okukwasa omulogo akaweke kano mpozzi ng'amukwata mu ngalo. Era nga bw'aba akamukwasa alaamiriza nti kubutika mu butike kibutika mu butike omulimu gubutike amaka gabutike eddogo libutike bajjajja battu byonna mu bibutike bwe buti. Ate era nga bw'amala okukamukwasa ng'ateekwa okumwewalira ddala si kulanga kibutika naye amubutikiramu. Era bwe gwali okumanya nga Lukenge yeewala Pawulo ne we yali yasenguka.